على هذه الدار دار القرار، وهدم بالموت مشيد الأعمار. أحمده على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تفكروا في دنياكم وسرعة زوالها، فكل شهر ينقضي يدنى الإنسان من أجله ويقربه من آخرته، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. تمتن رساء الله تبارك وتعالى. Allah nanyini matenda majjuvu. Allahu subhanahu wa ta'ala yalamula ku nsi eno nti eri yakusaanawo, era n'abeera nga tutegeeza enkomerero bwe buddo bwa buli yenna, enkomerero ennungi bwe buddo bw'abalungi abakola emirimu ku nsi emirungi. Washiba Allahu tabaraka wa ta'ala, tumwebaza olw'ebirungi byatukolera bitasobola kubala wadde okukomeka. Kakasa nti teri asinzibwa bwennyini bw'okwesinza okuggyako Allahu tabaraka wa ta'ala, nekakasa nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we. Abange mmwe abakkiriza, wakisiba Allahu tabaraka wa ta'ala yabeera nga atulamira okubeera nga tumutya. Aga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqu llaha haqqa tuqatihi, mutye Allah mbwennyini bw'okumutya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako okuggyako nga mulimu abo abasiraamu abannamaddala abajeemulukira amateeka ge. Abooluganda b'ebitiibwa, tulowooze nnyo ku bulamu buno obw'edduniya ne sipiidi gye butambuliramu. Obulamu buno bumpi, tulowooze nnyo n'engeri gye bwanguwa okuggwaawo. Buli mwezi oguyita, olunaku oluziba, buli ssaawa eyita, omwana Adamu aba asemberera ajali ye, era n'abanga asemberera enkomerero ye. Wabula asinga obulungi mu bantu yo yawangadde ebbanga, ate wa hasuna amalu, n'alongoosa emirimu gye. Ate omuntu asinga okubeera nti mubi yo yawangadde ku nsi, naye ate emirimu gye ne gibanga mibi. Abooluganda b'ebitiibwa, tukimanye nti Allahu tabaraka wa ta'ala yateerawo emyezi emirungi, emyezi emitukuvu, naye nga nagyo gitambula n'entambula y'omwaka. Mukimanyi bulungi nnyo buli kyonna kyonna kye tukola mu nsi, Allah kituteekateekera ku lunaku lw'enkomerero tugenda kukisanga. Kikabeere kalungi, kikabeere katono nga kabi katya, Allahu tabaraka wa ta'ala akatutegekera. Allah ga nti yawma tajidu kullu nafsin ma amilatin min khairin muhdara. Olunaku lulowoozengako nnyo omwana Adamu lwagenda okusanga byonna bye yakola nga Allahu tabaraka wa ta'ala bipurezentinga mu maaso ge. Wama amilat min su'i, n'ebyo bye yakolanga bibi, alyegomba tawaddu law anna baynahu wa baynahu amadan ba'ida, alyegomba nti kale singa wakati we n'emirimu gye Allah gyali okumulaga waliwo distance mpanvu
Allah kwe kutugamba nti wayuhadhirukumullahu nafsa, Allah tulabula tubeere nga tumwegendereza. Wallahu raufun bil ibad, wabula ate ye Allah mukwata mpola eri abaanadamu. Bw'atyo Allahu tabaraka wa ta'ala n'akoowoola abaddu be n'abagamba nti ya ibadi, abange baddu bange, innama hiya a'malukum, byonna bye mukola mirimu gyammwe, uhsiha lakum, njibakuŋŋaanyiza, thumma uwaffikum iyaha, oluvannyuma ŋŋenda kubasasula buli omu okusinziira ku kye yakola. Fa in kaana khayra, bwe kiribeera ekirungi fa khayr, Allah alikusasula mu kirungi bi ashri amthaliha, ng'akikubisizzaamu emirundi 10. Ne wa in kaana sharra, bwe kiribeera ekibi fa sharrun, Allah era agenda kukusasula mu kibi mithluha, ekikifaanana. Allah kugamba nti faman wajada khayran, buli yenna yenna alisanga akalungi mu maaso g'ekiba Allah, falyahmudillah, atenderezanga Allah mu mbeera ya kumwebaza, kubanga embeera tegenda kuba nnyangu. Ne waman wajada ghayra dhalika, alisanga ebiri opposite, nalowooza nti yakola ne naasanga bibi, yaga nti fala yalumanna illa nafsa, tanenyanga omuntu omulala yenna, wabula yenenyanga yekka. Abange mu abasiraamu, ghadan tuwuffiya nufuusu ma kasabat, kimanye nti olunaku olw'enkya lugenda kukyanga buli mwanadamu asasulwa ekyo kye yakola. Ate wa yahsudu zari'una ma zara'u, abalimi bonna bagenda kukungula bye baalima. Tosuubira kusimba ssere n'okungula ebijanjaalo, wabula nga bwe wabisiga bw'ogenda okubeera ng'obikungula. In ahsanu ahsanu li anfusihim, wabanga yalongoosa, aliba yalongoosa lwa mwoyo gwe, omwoyo gwe gwe gugenda okwesiima ku lunaku olwo. Wa in asaa'u, bwe biribeera nga bye yakola byali bibi, fa bi'sa ma sana'u, mwana wattu agenda kuba yakola bubi, agenda kusanga akabenje ku lunaku lw'enkomerero. Abange mu abasiraamu, tukimanye nti abafu bonna ababa bafudde, abo Allah babajjuludde mu nsi, bejjusa n'okubeera nti balaba loosi Allah azibanjulira ku lw'ebyo ebyabayitako mu bulamu bw'ensi eno. Ate abo abakyali abalamu ne weesanga nga bo banakuwala n'okwejjusa ku lw'ebyo ebibayiseeko mu by'okwewunda by'ensi. Muganda wange omusiraamu, faayo nnyo weenyagire ennaku z'olina ez'omu buwangaazi bwo, ennaku z'olina z'ofunyeewo, lookeesezza ng'oli mulamu, lookeesezza nga tolina wakuluma, lookeesezza nga lunaku lwa nkizo loogerwako. Beera nga weenyagira ebirungi ebiri mu lunaku olwo, bifo nga kyansi tennakuyitako, n'okutandika okubeera nga wejjusa. Ate nga omwanadamu okwejjusa tekugenda kubeera nga kumugasa. Allah ga nti yawma idhin, olunaku olwo olw'enkomerero, yatadhakkaru l-insaan, omuntu agenda kubeera nga yejjusa, agambe nti kale singa nakulembeza ebirungi, ne wa anna lahu dhikra, ng'okwejjusaako tekugenda kubeera nga kumugasa. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, jukira olunaku omwanadamu lwagenda okuluma ku mukono gwe ng'agamba yaqulu ya laytani, nga ndabye, atamanna neegomba, lam attakhidh fulanan khalila, ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Yeegomba nti atamanna, neegomba kale singa nabeera nga nkwata ekkubo lyerimu
n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakwata nesiteekawo ekkubo ddala nga n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataddewo ekkubo ly'obulungamu. Allahu tabaraka wa taala n'atugamba qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llah, basaliddwa bafunye losi abo bonna bonna bawakanya okusinkana Allahu tabaraka wa taala. Hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghta, okutuusa ekiyama oba essaawa y'okufa lwe batuukako nga tebeetegese kiwaatukira, qaalu ne baga nti ya hasrata ala ma farratna, nga tusaliddwa ku bino byonna ebyatuyitako nga tukyali mu bulamu bw'ensi. Wahum yahmiluuna awzaarahum ala zuhurihim, naye nga buli omu yeebagadde ebikolobero bye, buli omu yeebagadde agazitoge ku mugongo gwe. Ala saa ma yaziruun, Allah agamba nga bigenda kubeera bibi ebyo baliba beetisse ku lunaku olwo. An taquula nafsun, Allahu tabaraka wa taala atugamba abange tunyiikire okukola obulungi. Omwana Adamu aleke kubeera nga agamba nti ya hasrata, nga byansala, nga saafaayo saawaayo budde, ala ma farrattu fi jambillah, kuli ebyo ebyampitako mu kusinza n'okugondera Allahu tabaraka wa taala. Wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna Allaha hadani, oba omuntu okubeera nga agamba nti kale singa nange Allah yannuŋŋamya. Aw taqula hina tara al-adhaba, oba okubeera nga agamba mu kiseera lwagenda okulaba ebibonezo by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala agamba nti law anna li karra, kale nange singa nfuneyo ka chance nenzirayo ku nsi nembeera nga nkola ebyo Allah bye yandagira. Ya hasrata ala salati ma sallaituha, nga ndabye ku ssala gye naleka nga sigisadde. Ya hasrata ala zakati ma akhrajtuha, nga bibi ku zaka gy'essaawa nga ndabye ku biseera. Ala awqatin dayya'tuha, ku biseera bye nagayaalirira, ku biseera bye namalanga nga nkola ebitaliimu mugaso. Ya hasrata ala ayyamin farrattuha, nga ndabye ku biseera ku nnaku ezampitangako. Abooluganda b'ebitiibwa, buli yenna yenna awangaala ku nsi abeere ng'akimanya nti ennaku Allah z'amuwadde, ebiseera Allah by'amuwadde bya bbeeyi bya kitiibwa, akoleremu ebyo ebinaamugasa nga takyalina biseera bya kukola, ng'akaseera ko Allahu tabaraka wa taala agenda kubeera nga mubala bubazi. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, tuli mu myezi oba tuli mu mwezi ogwa Ramadan, tuli mu nnaku Allah zeyaga nti ayyaman ma'dudat, ennaku embale bubazi ate nga zisemberedde okubeera nga ziggwako. Nobwekityo n'omwana Adamu ku nsi alinako ayyaman ma'dudat, alinako ennaku mbale bubazi, ekiseera kyonna ennaku zaalina ziggwako. Ekiseera kyonna Allahu tabaraka wa taala aggalawo fayiro ye, ekiseera kyonna asinkana okufa. Abooluganda abakkiriza, omwezi gwo gumaze okumalirira era guteekateeka okusiibula kwagwo. Gutugamba nti ŋŋenda, gutugamba nti abange mweraba, omwezi gutulekawo. Buli yenna yenna abadde akoleramu ebirungi fa alayhi bitamam, mwana wattu twala obuvunaanyizibwa ojjuliriza ebirungi bye watandika, kubanga emirimu gyonna Allahu tabaraka wa taala agibala ku nkomerero yagyo, nga bwe kyakakata mu hadiisi y'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tugamba nti emirimu gyonna Allahu tabaraka wa taala agibala ku nkomerero yagyo. N'oyo yenna abadde alina ebibadde byamusuba ng'alowooza nti omwezi gukyalina akaseera kawanvu, ke kaseera okimanye nti gusiibula. Tandika okubeera nga weeteekateeka
okole n'okubeeranga weerekereza oba olyawo Allahu tabaraka wa taala asobola okubeera nga akusonyiwa mu nnaku zino ezisigadde. Bannange ojja kwesanga nga mu biseera by'abasahaba ridwanullahi alaihim amaaso gaabwe gaakaabanga amaziga, emitima ne ginakuwala nga bagamba nti wa inna ala firaaqi ramadan la mahzunun. Bannange n'okuvaawo kwa ramadan okwawukanako kwayo nga balinga abafiiriddwako omuntu nga balaga nti mwana wattu tunakuwadde olala manzani okubeera ng'etugenzeeko. Lwaki taffe tetunakuwala nga mu mwezi guno mulimu addu'au masmu'u, mulimu edduwa Allahu tabaraka wa ta'ala zawuliriza. Mu kaseera ng'omwana Adamu akutte entenda agenda kusiibuluka, akutte amazzi gagenda kusiibuluka, ezo edduwa Allahu tabaraka wa ta'ala azanukula nga wa abwaabu samaa muftatihatun, ate nga n'emiryango gy'ejjana Allah yagiggula mwezi guno, n'emiryango gy'omuliro nga Allahu tabaraka wa ta'ala yagiggala. Lwaki tetusobola kubeera nga tunakuwala? Lwaki tetusobola kubeera nga tunakuwala nga tetulina ssuubi oba omwaka ogujja tunaabeera nga tusangibwawo ramadaani y'omwaka ogwo? Allahumma tukusaba singa mu kumanyako okwabuna buli kintu kyonna ddala kituufu bwe tuba nga tuli bakusinkanawo ramadaani ejja nga tukyali balamu, tukusaba Allahu tabaraka wa taala ogitusinkanyeewo nga tulimu abo abasiiba ate abasobola okubeera nga bayimirira ne bakutendereza. Ay Allahu tabaraka wa taala otukomezeewo ramadaani endala eziwera mu nsi muno nga naffe tukyali balamu. Era Allahu tabaraka wa taala tukusaba nti singa ramadaani enajja oba ezijja zinaatusanga nga tulimu abo abaagenda edda abali wansi mu ttaka nga tuwulira buwulizi nti kati abantu basiiba, Allahu tabaraka wa taala tukusaba obeere ng'olongoosa ku ffe enkomerero y'ekisiibo kino, tubeere nga tugikomekkereza mu bulungi, nga tulimu abo b'osasudde empeera z'okusiiba, nga tulimu abo b'osasudde empeera z'okuyimirako ekiro, nga tulimu abo b'osasudde empeera z'okusiibulukusa abantu. Abange abakkiriza tuli kakoloboza akasembayo mu misinde gye tulimu, mu kuvuganya kwe tulimu, tuli kakoloboza akasembayo. Abooluganda b'ebitiibwa, kigenda kubeera kya nnaku nnyo omwana Adamu ng'alaba wagenda okumalira wali afune ebirabo ate abeere ng'agayaala aggwemu amaanyi. Tulula gy'ovudde yonna ng'ojja okola ebirungi, otuuse kati wali ku nkomerero naye ate oyagala kuggwamu maanyi, ng'eriyo abafungizza nga bagamba nti kyaddaaki wano ku nkomerero we tulina okubeera nga tuteeramu amaanyi, naye nga ggwe ogamba nti nedda kasita ramadaani egenda kuggwako kantandika okubeera nga nkendeeza. Abooluganda b'ebitiibwa, akati ffe tukalina mu ngalo. Bakulangiriddeko nti gwe nnamba emu, bakulangiriddeko nti oli mu bifo ebitaano ebisooka. Lwaki okkirira paka mu bifo eby'omukaaga paka ku kyekkumi? Beera ng'olwana otuuke mu bifo ebisooka. Basahaba ridwanullahi alaihim babeeranga mwana wattu bavuganya olw'ebirungi bye baawulira ku lw'ebyo Allahu tabaraka wa taala byateekateekedde omusiibi, ku lw'ebirungi Allahu tabaraka wa taala byateekateekedde omukkiriza yenna. Naga nti wa fi dhalika, ne ku lw'ebyo Allah bye yabeeranga atuteekateekera, falyatanafasi almutanafisun, abange tubeere nga tuvuganya mu kubeera nga tukola ebirungi. Abooluganda b'ebitiibwa, mu bintu mu biro oba mu nnaku ezisigaddeyo mu mwezi guno ogwa Ramadan, musobola okubeera nga mulimu ekiro kya Laylatul Qadr. Y'abaana Adamu bamanyi kyekiriwo ekiyitibwa Laylatul Qadr. Abange Laylatul Qadr kyekyo ekiro nga kyenkanankana
omuntu emirimu gy'aba akoleddemu gyenkanankana emyaka 83 n'emyezi 4. Allahu tabaraka wa taala kwe kutugamba nti lailatul qadri khayrun min alfi shahri. Omwana adamu emirimu gy'aba akoleddemu gisinga oba gyenkanankana emirimu gy'aba akoze okumala emyezi 100. Emyezi 100 bw'ogizza ku calculator nobeera ng'obala emyaka 83 n'emyezi 4. Era nga gwe kyekiro Allahu tabaraka wa taala kiyasizaamu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba nti salaamun hiya, wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala assa emirembe mu kiro ekyo kyonna hatta matla'i lfajiri, paka emambya lwesala. Kiro kyonna kibeeramu emikisa, kibeeramu emirembe. fiha yufraqu kullu amrin hakim, mwekyo ekiro Allahu tabaraka wa taala Allah mwabeeranga asalirawo ensonga zonna ezigenda okutambuza omwaka mulamba. Ekyo ekiro Allahu tabaraka wa taala lwagenda okukusalirawo, ogenda kubeera mu muliro oba ogenda kubeera mu jjana, ogenda kuwangaala ng'oli mugagga oba ogenda kuwangaala ng'oli mwavu, ogenda kuwangaala mu mbeera ey'akanyigo oba ogenda kuwangaalira mu bulamu obwesiima. Mwekyo ekiro Allahu tabaraka wa taala lwasitereza ensonga z'abaanadamu, mwatereza ensonga z'ebitonde byonna mu nsi ne mu ggulu. Era nga ennaku oba olunaku olukyasinze okubeera nti luli kumpi nnyo okubeera mu lailatul qadri kyekiro eky'olunaku olw'27. Olunaku olw'27 lwe lukyasinze okubeera nti luliko ebigambo by'abawalimu, newankubadde ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atukubiriza n'atugamba nti mubeere nga mukinoonya ekya lailatul qadri, mubeere nga mukinoonya mu nnaku 10 ezisembayo. Kati abaabadde nga bafuba okukinoonya olwa hadiisi y'omubaka eyo kisoboka okuba nga kyayise, naye ate era kisoboka okuba nga kikyaliyo olw'ebigambo bya sahaba ayitibwa Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu. Yagamba bw'ati, yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ubayy ng'agamba nti wallahi ndayira Allah, Ubayy bino bigambo bye, n'agamba nti inni la a'lam ayya laylatin hiya layla, mbalayirira Allah manye ekiro kiriwo ddi ekya lailatul qadri, manyi kino ekiro kya nnaku mmeka nkimanyi. Allati amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatulagira okubeera nga tukiyimiriramu ennyo. Yagamba nti lailatu 27, kyekiro eky'olunaku olw'27. Faqiila lah, ne bamugamba nti ya biayi shay'in alimta dhaaka, ekiro ekyo wakimanya otya, wakigoberera otya, era obujulizi w'obusimbula okubeera ng'ogamba nti kiro kya 27. Oyo sahaba n'agamba nti biayatin allati akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nakimanya ku lw'obubonero obwo nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yabeera nga yatugamba nti ku lunaku olwo olw'27 enjuba evaayo ng'eyaka nga ya mirembe, ate nga ne reyisi zaayo tezikubye nnyo ku nsi. Bw'atyo nno Ubayy ibn Ka'b bw'atugamba nti kiro kirina kuba kya 27. Bw'atyo yeegattibwako ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu naye ng'agamba nti n'ekiro bannange ekya lailatul qadri kiro kya 27. Kisoboka okubanga olunaku olwaleero ekiro kye tugendamu kyekiro ekya 27.
era abamanyi ab'ebitiibwa baleeta omuwendo ogw'27 n'omuwendo ogw'7 nga Allahu tabaraka wa taala yabeeranga agusoosowaza. Wabanga nabbi yatugamba tukinoonye mu 10 ezisembayo ez'ensuusuuba 21, 23, 25, 27, 29, abalimu ne baleeta ebigambo ku muwendo ogw'7 nga Allahu tabaraka wa taala yabeeranga agusukkulumya. Ne batugamba nti bw'obala ebigambo n'ennyukuta ebigambo ebiri okuva ku inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hi n'okoma ku kigambo ekyo bw'obala ebigambo ebirimu biri ebigambo 27. Kayinza okuba nga kabonero akaali katulaga nti mu butuufu ekiro ekya laylatul qadr tukinoonyeze mu lunaku mu kiro ekya 27. Era tulaba nti Allahu tabaraka wa taala ayina bingi nnyo bye yakweka mu muwendo namba 7. Wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yabeeranga atonda 7 samawaatin amagulu 7 tibaka mitendera kalina bakwesooka nesembayo ey'omusanvu. wa 7 aradina n'atonda n'ensi nazo ziri 7 gabaga nti wa min al ardi mithlahunna byatonda eggulu nga gali 7 ne mu nsi naye yakola kyekimu. wa 7 ayyam n'atuteerawo ennaku nga nazo ziri 7 ate nga n'omwana Adamu yasjudu ala 7 avuunamira ku biyungo 7. Abuluganda b'ebitiibwa lunaku olwa laylatul qadr ekiro ekyo singa kiba kikusanzeewo beera ng'oyitirizaamu ebigambo bino. Wekitiibwa Aisha radiyallahu anha yabuuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ara'ayta olaba otya ya rasulallah in alimtu singa mba ntegedde ayya laylatin hiya laylatul qadr singa mba ntegedde ekiro ekya laylatul qadr singa mba nkitegedde ma aqulu fiha biki byensobola okubeera nga njogererawo. Qaala namuga nti quuli beera ng'ogamba allahumma innaka afuwun ay allah gwe musonyi osonyiwa n'oleka tuhibbu lafwa allah oyagala nnyo okusonyiwa ate n'oleka fa'fu anni kusaba allah obeere ng'onsonyiwa. Abuluganda b'ebitiibwa bigambo birungi nnyo byangu nnyo ku lulimi lwaffe, bigambo biwewufu nnyo, sentensi nyimpi nnyo. Ne Aisha radiyallahu anha byebyo omubaka Muhammadi byeyamusibirira daga nti gambanga nti allahumma innaka afuwun tuhibbu lafwa fa'fu anni. Abuluganda b'ebitiibwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti teri agenda kuyingira jjana lwa mirimu mingi gye yakola. Naye Allahu tabaraka wa taala bw'aliba akulembezaako okusaasira kwe n'okusonyiwa kwe ogenda kubeera ng'oyingira ejjana. Tubeeremu tumanye wa gye tulaga, tumanye bameka Allahu tabaraka wa taala bajjuludde mu nsi nga tebakomawo, bameka abagenzi nga tetumanyi gye baalaga. Ne al-alimu al-khabir Allah omumanyi era omukenkufu ateetaaga kubuulirwa kyonna yabeera nga atumenyerako ku biki ebiri wansi awo. Bannenge wansi weetaaga mirimo mirungi. aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li wa lakum wa lisaa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa at-tawwabur rahim.
ونتوب إلى الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أبرغنا بيتيبوا zine ennaku ze tulimu nnaku za kukoowoola Allahu tabaraka wa taala nga tumusaba, nnaku za kudda eri Allahu tabaraka wa taala. Omukkiriza yenna adda eri Allahu tabaraka wa taala mu buli mbeera yonna. Mbeera yonna gy'olimu, musajja mukulu, oli mwavu, oli mugagga, mu mbeera yonna olina okudda eri Allahu tabaraka wa taala. Abulugana ab'ebitiibwa, beera ng'okimanyi nti oli mu nnaku ezijjudde emikisa, ennaku ez'ettendo. Kale beera ng'odda eri Mukama wo mu buli mbeera yonna. Loopera Allah wo, beera ng'omuloopera ennaku gy'olina ku mutima, beera ng'omuloopera ebirwadde ebikuluma, beera ng'omuloopera Allah stress z'olina, ebizibu byonna ebikumalawo. Beera ng'oloopera Allah amabanja go, ago g'owulira nti gakutuuse era nga gakulemeredde okubeera ng'ogasasula. Beera ng'omuloopera Allah wo ebizibu by'olina mu famire yo. Allah beera ng'omwanjulira, omulage amazambi g'olina ng'olwanya okubeera ng'ogavaako naye nga gakyagaanye. Allah beera ng'omuwanjagira akutaase, kubanga olunaku luli ndo si lwangu, wabula atuwadde akaseera ng'ekiro ekyo kizze olwaleero tugenda kukibeeramu, naye ng'abasinga obungi tufuluuta, abasinga obungi tuli mu bintu ebitalina mugaso. Allah ga nti amman yujibu almudtarra idha da'aahu, bannange mumbuulira ani ayinza okwanukula oyo yenna ali mu kazito. Amman yujibu almudtarra, Allah yakayita akazito, aliwo ayinza okubeera nga ayanukula buli yenna yenna aba azitoowereddwa. Bangi tunoonyezza, ababeezi babuze, kigezo ky'amaanyi. Tunoonyezza sente zibuze wansi w'enjuba, ojjanjabye omulwadde agaanye, osuubira ani ayinza okwanukula idha daa, singa oba omukoowodde. Wayakshifu suu'a, era ng'oyo agenda kukugjiirawo akabi koolina, agenda kukugjiirawo akazito koolina. Abantu bakwogeredde ku nsi, bakwonoonye, tokyalina w'osobola kunywa mazzi olw'ebigambo. Ani ayinza okukwanukula? Ate wayaj'alukum khulafaa al-ard, ne bukya ku makya nga Allah abafudde abasika mu nsi muno. Allah mukowoole nga nti ya Allah, Allahumma walli alayna khiyarana, Allah tufugise abafuzi abasinga obulungi mu ffe. Tukaabye nnyo n'embeera abakulembeze gye batukulemberamu. Ani ayinza okutwanukula kazito ke tulina? Allah tufuule nga kaakati ffe twefugire ensi nga bwe twagala. Allah ga nti a ilahum maa Allah, osuubira eriyo katonda omulala wamu ne Allah. Kale qalilan ma tadhakkaruun, bitono nnyo bye musobola okujjukira.
bitono nnyo bye musobola okujjukira ne muwanjagira Allahu tabaraka wa taala. Bameka betuzze tunyumizibwa? Wa Daawuda wa Ayyuba idh nada rabbah, kaseera Ayyuba alayhi salam yakoola Allah we namga nti anni massani ad-durru, obulwadde bunyinze sikyasobolanga envunyu zimulidde lidde yenna zimutuuse ku llimi. Ne wa anta arhamu rrahimin, Allah gwe musonyi yasinga, musaasizi asinga. Wa Dhannun, Yunus alayhi salam biyakoola Allahu tabaraka wa taala mu kizikiza wansi eri, mu luuto lw'ekyennyanja nga nabwo mujjudde ekizikiza, nakoola Allahu tabaraka wa taala banange amman yujibu almudarra. Allah ganti amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Abange mumbuulire nandiki basobola okwenkanankana n'oyo omuntu ayimirira ekiro qanitun nga mugonvu mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, abeera nga akoola Allahu tabaraka wa taala ekiro amuggirewo ebizibu wakati era ne mu kumutendereza. Allah ga nti hal yastawi alladhina ya'lamun, basobola okwenkanankana abamanyi ebirungi ebiri mu laylatul qadiri nti tuyina kuyimirira ne tuwanjagira Allah, walladhina la ya'lamun, n'abo abatali basiraamu abatabitegeera basobola okwenkanankana okuddamu nti nedda tebenkanankana. Naye ababimanyi fi ghafla, bali mu muzannyo bagayaala, eno kempiseeko kanninde eddako, manyi kyoba enajja enaakusangawo. Allah yagamba nti woolabira omuntu omukkiriza, yagamba nti tatajafa junubuhum ani lmadaji'i, ojja kubasanga ng'embiriizi zaabwe zaawukana n'ebisulo byabwe n'ebitanda byabwe kwe basula. Yad'uuna rabbahum khawfan wa tama'a, bakoowoola Allahu tabaraka wa ta'ala mukama waabwe mu kutya nga batidde ebibonerezo bye, batidde nti Ramadaani ejja tuyinza obutabaawo, batidde nti tuyinza okuba tulina bye twasobezza Allah mu Ramadaan. Ate wa tama'a, nga balina essuubi ti Allah n'amala akkiriza edduwa zaabwe bagenda kuyingira ejjana. Allah n'amala akkiriza edduwa zaabwe, guno omwaka tegumuleka nga tagaggawadde. Allah n'amala akkiriza edduwa zaabwe, abalabe be bonna Allah agenda bamulwanyisiza. Khawfan wa tama'a, nga batidde ate nga balina essuubi maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah abuuza nti afaman kaana mu'minan kaman kaana fasiqan, osuubira nti omukkiriza amanye ebirungi ebyo asobola okubeera nga yenkanankana n'omwononefu? Agamba nti ebiro byonna yalla bye bimu. Allah gamba la yastawun, tebasobola kubeera nga benkanankana. Allah gamba nti fala ta'lamu nafsun, omwoyo tegumanyidde ddala ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, mu ebyo Allah bye yabeeranga agukweka mu bitebenkeza amaaso gaabyo, bitebenkeza obulamu bwabyo, obulamu obulungi ekigenda obutebenkeza kuwanjagira Allah. Ate n'obeera n'essuubi mu ye, banga lyomala ng'olina essuubi ojja kuwangaala ng'oli bulungi. Kati omwanadamu tamanyi biki bisobola mutebenkeza. Allah kwe kufumbekera ebirungi mu umma eno,
abatukulembera tebamanya lailatul qadiri, tebamanya mwezi gwa Ramadan, tebamanya ssala ntuufu gye balina kusaala, baasaalanga za bitundu. Naffe tuli mu mulembe ng'osaala essala ejjudde, ssala emu ebalwamu essala 10, osaala essala 5 eziba ng'osadde essala 50 mu lunaku. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرضى عن أصحاب النبي وخصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.